No, Eddy is our ambassador. Is an ambassador for this country. Agaseko kinene nnyo ku ggwanga lyaffe. Akosa music we okutunda eggwanga lyaffe. Eddy abadde kyakulabirako eri abantu abatandikira ewala ennyo. Eddy ali mu ttiimu kisoboka. Akulaga nti kisoboka newankubadde embeera eyinza okuba nga si nnyangu nnyo. So njagala okwebaza Eddy naye ekirala olwaliyo festival gy'akoze bwina kutumanya okujja ku show niwo olwayo ntegedde nti waliwo enjawulo ya festival ne show ne concert. This has been a real festival. So nze nga kiwanda Eddy Kenzo akati akawanise waggulu naye ate atuweeseza nnyo ekitiibwa. No, actually Kenzo erinnya lyalikoze. Kenzo erinnya lyalikoze we nabeera Ministry ya Tourism ojjukira. I appointed him a tourism ambassador. Naye obuwanguzi busika buwanguzi. Bw'oba oyagala abantu bajje ba Prime Minister bakiwanda abeere ku mukolo gwo, then you must be worth it. Nti Prime Minister ayinza okujja ku mukolo gwo n'ava ku ssaawa 7 ogw'ekiro. So kitegeeza nti okikoleredde. Eddy Kenzo kino akikoleredde. Of course n'abayimbi ba Uganda balala bangi bakoze. Twetaaga obbawagira. Twetaaga amateeka amalungi, twetaaga copyright law okubeerawo, twetaaga gavumenti okubayambako. Aye n'abayimbi abato abeetaaga okuyambibwako, twetaaga studios mu sub-regions ez'enjawulo. Ekyalina ebizibu bingi, but it's a good law gye twetaaga ng'amateeka amalala. So gavumenti erina okuvaayo okuba nti etteeka lino erya copyright erisoosowaza kubanga kikulu nnyo omuntu okufuna mu ntuuyo ze. In Uganda, Eddy Kenzo ranks number 1. Ranks number 1 to me. First of all, afaayo ku kitone kye, afaayo ku nnyimba ze, ate omulaba nti waba ayimba ne audience ye, ayimba ne audience ye. Olaba nti ekintu kyaliko akyagala. And takola bukozi nga mulimu. But olaba nga his music is real. Era okirabako, I think tubaye twaludde okuba ne festival efaanana bw'eti ey'omuyimbi afaanana bw'ati.